Zangura musiza konyo endajo sinzira okuliriza mandu so kina no mwenda katonyeza bili CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bo mulembo mutibi dakika ziri 12 zimaze okera kusawemu yakawongezi ka leero program Kkiriza Oba Gaana mumanyire ensonga ez'enjawulo zigenda maaso mu nsi notambula n'okumanya nze Kalule Lameka akulamusaako ku budde buno program Kkiriza Oba Gaana okuva ku balezo kutukola okutaano mumanyire ensonga ezitali zimu ezigenda maaso mu nsi bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo wabaddewo obulumbaganyo obukoleddwa ku Ukraine mu kiro ekikesezza olwaleero abantu babiri bafudde 14 ne balumizibwa ku mulundi guno Russia ekubye amasundiro g'amafuta naye Ukraine esobodde okuwanula emizinga ne drones 92 mu bbanga kwezi eziri mu 15 zibadde zikikasukiddwako kale nno bakoze omulimu ku lwabwe odenga ate waliwo ebyononeddwa ne Russia netegeeza nti Ukraine naye girumbye okukakananga nayo eseyo omuntu omu ku ludda olwa Russia n'ebirala bingi bibaddewo mu ngeri emu oba endala naye ate wano ekisinza okwetikka byonna z'enkyukakyuka omukulembeze eggwanga zaakoze mu magye ate ne mu kabineti ye era ekibunye emitimbagano ejja wano ne bweru w'eggwanga BBC Al Jazeera n'emirala ekyomukulembeze eggwanga owakuno Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa okulonda mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba okubeera omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko bangi bakiwandiiseko mu ngeri za njawulo naddala ku mikutu gy'amawulire egiri international nga BBC Al Jazeera n'emirala naye ekyo ekisinza okwebuna gyonna abamu nga bagamba nti amusembeza ku ntebe ennene buli omu akitapuse mu ngeri yiye n'ebirala bingi ne bikola amawulire nina abavubuka betugenda okuba nabo mu ssaawa eno esooka bavudde mu Nexus Youth Initiative tugenda kwogera ku nsonga za kivubuka nsonga z'abakyala ezitambulira mu kkowa eriyo njagala bakulamuseeko nga tutandikira ku Karo Kalungi tulamuseeko neyanziza nnyo Lamek abawuliriza tubalamusizaako nnyo ate twesiimye nnyo okubeera wano ku mpewo za CBS nga tugenda kwogera ku buli muntu okulaba nti ensonga z'abakyala tuzikwasaganya abakyala n'abawala erinnya nze Karo Karungi nkola n'ekitongole kya Straight Talk Foundation naye leero nze mu kiti ky'okwogera ku ludda lwa Nexus Youth Initiative kubanga kitongole ky'abavubuka ate ne kya Straight Talk ky'abavubuka so bwe tukwasaganya ffenna emirimu gy'abavubuka emakindye. Okay. Corinne mwebaze. Erinnya yange nze mwebaze Corinne. Nze ndi youth panel member achikira abavubuka ku Mekwe program. Okay. Ojja kugitunnyonnyola. Agnes Namuwonge. Mwebale nnyo kubanga muwuliriza amanya gange nze Namuwonge Agnes. Ngera yenze Central Region Coordinator w'ekitongole Nexus Youth Initiative ekikulembedde enkolagana eno tuze wano okwogera ku nsonga z'abavubuka naddala nga ligwa mu kiti ky'abakyala era katusuubire nti ebintu bye tugenda okwogerako biyamba omuvubuka ali eyo okuba nga alina kyayigamu era kyafunamu. Okay. Nexus Youth Initiative kyeki nze nkiwulidde lwaleero. Nexus Youth Initiative eno kitongole ky'abavubuka era kiweereza abavubuka abakikulembera bonna bavubuka ne ebintu bye baweereza byonna babiweereza abavubuka kati ekitulese wano Nexus Youth Initiative eno ekolagana ne Mekwe okutuusa ku bavubuka ensonga eza SRHR. Yanyoyo mu bujjuvu. SRHR is Sexual and Reproductive Health and Rights. Okay. Mu Luganda kyensobola okugamba nti ensonga zino ezikwatagana ku kuzaala ebyobulamu n'eddembe ly'abakyala bwensobola bwento kinnyonnyola kyensobola bwetyo okugamba ku Nexus n'ekitulese wano. Okay. Kale waliwo program gye batuyitise Mekwe program ate kati eyo oyinza kugirambulula otya? Mekwe eno tuli bamukisa nnyo okubanga yatulonda Nexus Youth Initiative okubanga tukola kubanga
Program eno eri mu kukola mu nsi 5: Uganda, Kenya, Rwanda, Zambia ne Ethiopia. Era nga wano e Uganda tukulembeddwa ekitongole ekiyitibwa Akina Mama wa Africa. Tulina Wemos ekyo kikulembera zonna mu nsi zonna, ne tubeera ne Lillian Funds, ne tubeera na VSO Netherlands, ne tubeera ne Forum for African Women Educationalists, that is FAWE, and the Circle of Concerned African Women Theologians Kenya. Beba no partner baffe betukola nabo ngera etekebwamu ensimbi Ministry Dutch of Foreign Affairs. Okay. Mu Uganda wano tukolera mu district mukaaga. Mwe muli Kampala, Nexus Youth Initiative gwekolera ne Straight Talk Foundation, Gulu, Terego, Mukono, Mbale ne Kalangala program eno jeri. Okay. Era nga ekiruubirirwa kya program eno kyetwandiisenga vision. Kiki kyetuluubirirwa omulamwa ku program eno. Okulaba nti waliwo embeera nti buli muntu asobola okufuna services zino zetwogerako eza sexual and reproductive health and rights. Okay. Mu luzungu kyensobola ogamba nti equal SRHR for all. Ti buli omu tetwagala kuleka muntu yenna mabega. Okay. Omuwala, omulenzi, omwala azalidde mu ssomero obanga akyali mu myaka gino gye tuyita egya teenage ejo. Omuntu alina kyensobola ogamba nti oba obulemu ku mubiri gwe. Okay. Bwembanga sikyogedde bubi. Kubanga bwe tubanga tukola ebiseera ebisinga twesanga nti abantu bano balekebwa emabega. Bwe programu we ziba zijja obanga waliwo ekiteekateekeddwa okora, abantu bano tetubateekateekera, tubaleka nnyo ki emabega. Newesanga nga services zino oba ebintu bino tebabifunamu obanga tebibatuusiddwako nga we bituusibwa ku buntu owa bulijjo. Twesanga nti waliwo abawala abantu nga bava mu kyalo nga talina wadde wajje tasomye, talina wadde ekikumi, talina ngeri ali wala nnyo. Abantu ng'abo mekewe neyagala okulaba nti bonna bajja ku mwanjo. Emiziziko egibalemesa okufuna obuweereza buno gyo mugitunuddeko? Tugitunuddeko sebo. Mulimu nga ki? Kyensobola okugamba ekisookera ddala nti nga bwe njogedde ku nsonga y'essente, obwavu. Weesanga nti omuvubuka wano e Uganda talina sente busomoseza kugenda kaŋŋambe ku ddwaliro okugamba nti nno lina eddagala erijjanjaba ekintu bwe kino aliguze. Newesanga nti olw'okuba talina sente kijja kumukosa bw'anaagenda tajja kukola ki kukifuna nga nawe w'obimanyi. Abavubuka newesanga nga balekeddwa ki emabega olw'ensonga eyo ey'akasente. Okay. N'ekirala ensonga gye njagala okwogerako y'olw'okubanga nkyogere ntya nti information eno tetuukiddwa ku bavubuka. Obubaka tebutuukira bavubuka. Yes, obubaka tebutuuse ku bavubuka nga bwe bulina batuukako. Weesanga nti omuntu agenda okola ensobi olw'okuba tategedde, tafunye bubaka buno. Singa abadde abufunye mu budde n'amanya nti nze ng'omuvubuka nandyetangidde embeera bweti singa mbadde nina obubaka buno. So kati wano ku make way ne organizations zino nga bebazoogeddeko Straight Talk, Youth Panel, twagala okulaba ng'abavubuka bano bafuna obubaka buno. Okay. Mu mikutu gyonna gye tuba tusobodde tutuukayo eyo mu community zaabwe gye babeera ne tulaba basobodde batya okubifuna mu lulimi lwe bakola ki lwe bategeera nga tebafunyeemu ki buzibu. Okay. Nakamya Sumputa ava Ntebe mu kibiina ky'abakyala, tulamuseeko katono. Sebo nkulamusizza nnyo. Erinnya lyange nze Nakamya Asomputa, nga nze yatandikawo ekibiina ekiyitibwa Entebbe Women Forum. Kikola ki? Ekibiina kino twakitandikawo okulaba nga tugatta abakyala oluvannyuma lw'okuzuula nti oba omukyala mugagga oba mwavu
oba muganda oba wa gwanga ki oba mufumbo basi mufumbo fenna ekitugatta kiri kimu nti tuli bakyala. Okay. So kwe kutandikawo Entebbe Women Forum. Ekigendererwa ky'ekikulu? Ekigendererwa ekikulu kya kunoonya mukiyite solution. Kunoonya eddagala. Kunoonya eddagala. Eriki? Erisobola okutuyamba ffe abakyala naddala okusingira ddala eddoboozi lyaffe okuwulirwa eri bekikwatako nga tukkiriza nti abakyala bwe tubeera awamu eddoboozi lyaffe liwulirwa mangu. Kati teriwulirwa? Kakati libadde teriwulirwa. Libadde teriwulirwa bulungi. Eddoboozi kiryagala liwulirwe? Abakyala bagenda ne balekebwa emabega. Ebiseera ebisinga tugenda ne tufuna obuzibu ng'abakyala. Naye ne tugenda ne batutunuuliranga abantu abatasobola. Weewaawo abasajja batutunuuliranga ffe abatasobola naye naffe abakyala kikyatulimu nga ffe abakyala nti omukyala atunuulira mukyala munne nga atasobola. Okay. Ebiseera ebisinga nze waliwo wamu we nayogera ne ŋŋamba nti bwe ŋŋenda mu ofiisi waakiri nsanga omusajja nga sisanze mukazi munnange kubanga omusajja bwe mubuulira ensonga zange ankwatirwa ekisa okusinga mukazi munnange. Kale ekintu ekyo kiraga nti abakyala naffe ffennyini tetunneetegeera nti tusobola, tetunnekkiririzaamu ate nga ne bakyala bannaffe bennyini nabo tebannaba kutukkiririzaamu. Okay. Ebiseera ebisinga ogenda n'olaba ku mitimbagano ng'omukyala avuddeyo yeerwaneko obanga akatugeza alwanirira obufumbo bwe oba embeera embi yonna oba obutali bwenkanyi obumutuusiddwako. Ebiseera ebisinga abakyala be basooka okujajinga nga talina mpisa, omukazi avuddeyo ayogera bubi, n'omusajja alyose n'akola ki n'amulekawo. Bw'aba ayogera bubi basiga akazigo? Kwegamba abakyala balina engeri gye bakola ebyo okugeza waliwo ekyabaawo emabega kaawo omukyala n'avaayo nga alabye obutali bwenkanya. Omanye ennaku zino emitimbagano gino lwakuba nti ffe tugiraba wano tukyagiraba nti mibi naye nga emitimbagano gino abakyala gituyambyeko nti osobola okuvaayo n'oyogera eddoboozi ne liwulirwa singa abakyala bano babeera bakwegasseeko. Naye olw'okuba nti abakyala tukyalimu kali ak'obutekkiririzaamu n'okulaba nti mukyala munno bw'avaayo n'ayogera omulabanga nakawanga. Anti eddoboozi lyange likiryagala liwulirwe. Waliwo era erijjanga lya nakawanga. Waliwo erijjanga lya nakawanga. Waliwo n'erijja nga omukyala si nakawanga wabula nga waliwo obutali bwenkanyi obumutuusiddwa. Eri nalyo weeriri. Kaakati nga kati kwegala ne lya nakawanga nalyo lisaasirwe. Tetwalisoose mujajinga. Buli muntu alina engeri gy'akola ki gyatuusaamu obubaka bwe singa bafunye obutali bwenkanya. Okay. Essebo. Ampuliriza katukomewo. FM. Kumanduso. Ampuliriza oli kumanduso dakiika 29 zimaze okuta ku ssaawa emu. Njagala kujjukiza Tabula Properties Limited Company etunda mayumba ettaka ery'ebyapa byonna babirina. N'olwekyo njagala kugamba nti tukwanjulira estate zaabwe balina nnyingi. Balina Wali Bombo Estate miles 20 okuva e Kampala zisaliddwako okuva ku milioni 20 kati bali ku milioni 16. Eyo nodduka ogifune ng'obudde bukyali okukujjira mu milioni 4.2 kiba kinene. Amasannyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi yeeyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa. Gende n'asana ku masitoowa osobole okwekwata puloti yo mu bwangu okumanya ebisingawo ojja kubakubira ku nooti 7 nooti emu 94 2 nooti 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 6 Bannapewusa n'abantu mwenna abettanira enkulaakulana temusoba omwoleso gwa CBS Pewusa gutandika 27 omwezi guno ogwokusatu gujja kufundikirwa nga 2 ogwokuna mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Oweekitiibwa Augusta Lulentake agenda kubasomesa bizinensi ezinaagumira ebiseera bino. N'olwekyo tusaanidde kusubwa omukenkufu Nyanzi Profesa gyali ng'akulaga ssente bwe zimera ku miti bakafulu mu kutandika bizinensi entonotono nabo bagenda kubeerayo nga tezetaga ssente nnyingi bajja kukubangula. Abayizi bagenda kwolesa ebiri mu masomero
n'ensomesa empya new curriculum n'olwekyo tugwanidde okusubwa yo weekend ey'amazuukera yonna egenda kuba yakudigida mu lubiri emmengo abayimbi abaliko tubalina endongo kakundiri egenda kusindogoma ebyana biwala ebyebonganga enje okulya n'okunywa okuyingira 15 mu mwoleso byonna bisigadde nga bigoberera lwaki sikujjukiza ne sabbuuni agenda okukumalako ennaku alita akamwenyumwenyu ku matama sabbuuni owa chapa banafa bachapa bagamba nti balese sabbuuni wa jama white washing bar soap sabbuuni mulungi nnyo yegulidde erinnya ensangi zino atukuza nnyo engoye mu weevu mu ngalo alina akawawa akalungi ate nga taggwerera mangu jama white bar soap ye sabbuuni asinga obulungi kati mu Uganda ate ne bbeeyi esoboka bw'ogerageranya ne ku bbeeyi eya sabbuuni omulala ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala yenna ye Lanzo bathing soap ali mu bika nga Lanzo bubbly berry kuliko Lanzo vanilla raspberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabbuuni wa Jama washing bar soap mulungi nnyo ne Lanzo bathing soap naye mulungi nnyo musange mu maduuka ne supermarket ezikuli okumpi era bw'onootandika okumukozesa ojja kulira ng'obulamu bwongera kutereera kambajjukize n'emisinde mu bona byalo egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka emisinde gino tugenda kugidduka era ndowooza abavubuka bonna bali wano bagenda kudduka emisinde gino nga tuvudde ku kalo ne banne ng'ennaku z'omwezi tugenda kudduka nga 7 omwezi ogwokuna nga tujjaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogw'enkaaga kale nogenda ofune kityo mu bwangu ffenna tudduka na kigendererwa ekyokulwanyisa Mukenenya tugenda okutuuka mu 2-3 nga Mukenenya afuuse lufumo Airtel tugamba nti byonna bikole ng'ate obikola ne bonna bundles ng'oteekako airtime ku simu yo n'okuba ku mikutu gyonna ku miwendo gye gimu kiti zino osobola okugifuna ku mitwalo 2 ku maduuka ga Airtel ag'enjawulo nga wali ku Ben Kiwanuka, Thoban Center, New Tax Park ate ne ku Majestic Brands wano mu Bulange Mengo nawo osobola okufuna omujozi gwo ate era osobola okufuna kiti eno ng'oyita ku nkola ya Airtel Money genda mu simu yo nyiga *185 *5# *5 londawo Kabaka run ogoberere emitendera oba ebiddako ojja kusobola okugula kiti yo ng'oyita ku Airtel Money n'oluvannyuma ogendeyo ku dduuka lya Airtel wampeewo wakati w'essaawa 3:10 ez'olweggulo ogiyeyo kiti yo Kabaka birthday run ewagiddwa ebitongole bingi omuli I&M Bank, Nirvana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukedde Olupapula, Daily Monitor, Majestic Brands, CBS FM, DBS, Airtel, A Reason to Imagine nabo ne bateekamu ensimbi nkyalina abavubuka bano karo kalungi tuli mu mwezi gwa kusatu tufundikira ebikujjuko eby'olunaku lw'abakyala lwe twakuzanga 8 mwalina emiramwa okwatambulira olunaku luno batwalina ffenna ne tutambulira ku wamu invest in women accelerate progress nina abavubuka wano mu nkola eya make away program nga tulina Nexus Youth Initiative n'omulamwa guno tubikwasaganya tutya neyanziza omwami Lamek nga munnange Agnes wabadde annyonnyola meku eno yagenda okulaba nti nga bwakinnyonnyodde abavubuka bangi balekebwa emabega ate okusinziira nnyo abawala negamba abavubuka bano tubaleese tutya ku mwanja okulaba nti bafunye empeereza ez'enjawulo ku malwaliro ag'enjawulo aga gavumenti ate tumanyi nti wadde amalwaliro gano aga gavumenti weegali tumanyi nti waliwo ebintu ebimu ebisobola okuziyiza omuvubuka naddala omuwala okulaba nti empeereza zino azifuna kati nga bw'oyogedde nti twali tujaguza olunaku lw'abakyala ku ng'ennaku 8 twongera okukaatiriza nti omukyala ono nga munange bwayogedde abakyala bano kumala ebbanga baali balekeddwa emabega naye tugenze tulaba nti bagenda bavaayo mpola mpola so bw'otunuulira omulamwa guno era gukwasaganya ku biki ebyo ebikoleddwa ku mukyala oba bwe tugamba investing biki ebikoleddwa oba okutumbula omukyala ono okulaba nti tulabye enkulaakulana kubanga tumanyi Lamek nti bw'otumbula omukyala ono oba bw'oteekamu mukyala ono lazima enkulaakulana ejja kukola ki ejja kubeerako nga bw'okimanyi nti eggwanga lyaffe Uganda ligezezzaako ebintu bingi okulaba nti omukyala ono agenda ku ssomero tulaba omukyala naye ne tulaba n'omwana ow'obuwala ali mu ssomero omwana w'obuwala
funa obujjanjabi obwenjawulo omwana omuwala bamutumbudde mu bintu byengalo okukola essente ze naye ate tulaba nti waliwo ebyo ebikyamuziiza okulaba nti atuuka akulaakulana ng'omwana omuwala so kyetuva tujjukira abakyala ku lunaku luno okwekuba mu ttooki tulabe nga Uganda kiki ekyo kye tukoze oba kwekuba mu ttooki tulabe ng'ebitongole nga nnyini ekyabavubuka biki ebyo bye mukola okulaba nti omwana omuwala ono naye avuddeyo so abantu bangi tusobola okwogera ku nsonga za gender equality oba obwenkanyankanya mugutwala mwenkanonkano mwagala kwenkana baami mwenkanonkano ekintu bw'oleeta ensonga y'omukyala abantu bangi balowooza nti oyagala omukyala akole ki mwagala kusukkulumya ku mwami mukazi ku musajja ng'ate si kyekyo ekigendererwa twagala okulaba nti opportunity omwami gy'alina n'omukyala gy'alina ate bwe twogera ku nsonga za gender equality omuntu tuba tumulaba omuntu yenna nti Lamek bwe mba nsobola okufuna obuweereza ku ddwaliro omulenzi naye asobola obufuna nti ye bwe mba nze omuwala ngenze ku ddwaliro oba nga ndiko obulemu nze nange bwe ngenda ku ddwaliro nsobola okusangayo omusawo asobola okunkolera sayini ze twogera nti omuwala ku university babanga bakwongedde points n'omulenzi bazimwongere kino baakikola okulaba nti jjukira nti eddako Lamek akakantu okaleese naye jjukira kyaviira kuki eddako abawala tebayagalanga nnyo kusoma oba tebayeyongeranga nnyo kusoma kubanga nga balaba omuwala tumutwalira ki ku ssomero ng'ate agenda kufumbirwa tulese equality tulese equality naye kiki omanyi nti okusoma kw'omuwala n'okw'omulenzi okw'omuwala kutataaganyizibwa nnyo kubanga omulenzi agenda kufunyisa omuwala ono olubuto ye yeeyongereyo naye omuwala omwaka gumu agenda gutta so ne bagamba kiki ekyo tugenda okuteekawo nga motivation okulaba nti omuwala ono tumuwagazisa okusoma ne bagamba leka tuteekeko the 1.5 tulabe nti omuwala ono agenda kwewala embuto zino kubanga yo abasajja mugenda kufunyisa abawala osobola n'okufunisa bataano naye nga gwe okusoma kukola ki kutambula naye ate omuwala ono byebyokusoma bye bigenda gootaana ate omuzadde bw'aba talina sente agamba omanyi future yo ogyonoonye sooka okomaawo kati kino tukikoze tutya okwongera okutumbula embeera z'omukyala mu ngeri zonna okuggyayo ekifaananyi kye twetaaga so ebintu bingi bye twagala ate ng'ekitongole naye nga tukwasaganya ne gavumenti tutambuddekowa era tuzako ki yes twagala okwongera okulaba nti abakyala bano tubasomesezza ebintu ebyenjawulo obasomesa ebintu by'emikono tubasomesezza ebintu by'ebyobulamu okumanya nti omukyala wadde nga ndi mukyala naye nange neyinako obuyinza bwe mba nga ndi mukyala nga tuli mu maka Lamek nange mba njagala okukola ki okukola okusalawo okulungi si nti kubanga ndi mukyala wampasa n'osasula n'ente nti ngenda fukumula abaana b'oyagala naye olina okumpa omukisa okwo nange ŋŋambe bannange ndowooza kankozese family planning method bweti tulabe nti abaana baffe tubawa amabanga okitegedde naye kati tugenda tusomesa abakyala okumanya nti naawe oyina obusobozi okwesalirawo ng'omukyala kyoyagala kubanga omubiri guno mubiri gwo ate ogwinako obuyinza ebintu ebirala bye tukola oba ne gavumenti byekola okulaba nti abakyala bano nabo babawadde omukisa okugendanga mu nsonga za politics bayingira ebyobufuzi era tukirabye nnyo bagiwa n'entebe namba mpaka mukyala ombaka mukyala ate okimanyi nti mu Uganda abakyala bangi si kyekyo tuli bangi so bawadde omukisa okulaba nti nabo bayingira ebyobufuzi nabo bateesa mu parliament mu bifo bino ebyenjawulo nyendoza gavumenti efubye okubasembeza mwe baminisita vice president mukyala saabaminisita mukyala bani baki Lamek gavumenti efubye otusembeza naye kati ffe mu mekwe program tulaba omukyala ono owa wansi osobola okusanga omukyala ng'oli mukyala ewaka omukyala takola tayina aliko obulemu nga ayina ebizibu bingi ebimwetoolodde naye tugamba
omukyalo ono naye avuddeyo atya. Tusobola okwewaana wano nti kati tulina ebifo bingi eby'abakyala mu gundi naye ng'olaba bano abakyala abaavaayo edda naye ate eno omukyalo gy'ovalamek olaba mbu ekifaananyi ekiraga wano mu parliament kyekimu ekiri ewaka ewuwo oba abaatuuka beerabira batannatuuka. So ffenna twagala okutambulira ku ki ku speed yemu naye era n'abasajja era kuliko abali waggulu ate ne kuliko n'abatannatuuka ndoza embeera yemu kikatinga cross. Kati bw'osanga omukyala ddala ng'ali vulnerable ajja kubeerera ddala vulnerable ng'ate anamukoze vulnerable maybe omwami yamukoze eki kubanga kijja kuviirako maybe obutabanko mu maka omukyala aswala nswaza nti omwami wange mbw'oba yankubye. Yes weewaawo abakyala n'abawala baloopa ensonga zino naye olumu abakyala bangi basirikira ebyama bingi kubanga atya ekitiibwa ky'omwami okukola ki okuyiika. So kati twagala abakyala bano abali eno nabo yes ebintu bikoleddwa bingi naye nabana abali eno nabo baveeyo then nekirala kyetulabye naye okimanye nti kati ate ensi esosowaza nnyo omwana omuwala n'okusinga omwana w'obulenzi nti era mu maaso we tulaga twandigwa mu kateebe ng'abalenzi bakuze batyo babba ekyo buli omu kyagenda alaba naye kati olaba programs zino kyetuva tuleeta kubanga kati program ya Make ogiraba tulimu abaana abawala mulimu abaana abalenzi okitegeera kyetuva tuleese nti omwana omulenzi naye talina kukola ki talina kulekebwa mabega kubanga omulenzi ono mu biseera ebisinga Lamek nga bwe nkugambye abalenzi bano ebintu ebibakosa bitono nnyo ebigenda bitonotono ebigenda okuziyiza obulamu bwabwe ogenda mu maaso naye ebintu by'omuwala ono kankubulira omuwala ono bw'afuna olubuto bintu bingi ebigenda okutaataaganyizibwa maybe omusajja amudduseeko naye gwe ogenda kutandika maybe wadde bw'oba ovudde mu ssomero ogenda kutandikayo akaduuka ako ebintu bitambule naye n'abawala okimanyi kitemu mwafuuka nkucwa nammwe mwennyini mwepaaza mukyali kana myaka 12 katandise basajja anti byebyo byenkugamba bani abamupasiza mwafuuka nkucwa ani amupasiza omwana omuwala ono kyenva nkugamba omwana omuwala ono tulina omubeerako nnyo because ebimutwala bingi eddanga baabangawo nga tebapaala in fact kuliko omwana mwonna omusanze ennaku zimuga naye olina emyaka emeka nga nina 2 ne mugamba onoba omukuba namukisa abatono Bishop Kazimba be yeetaaga abanaafumbirwa nga teweegattangako na musajja yenna nanga maama nkuuma kyekyo abeddanga babikolanga nammwe mwennyini temwebeereddemu abaana abawala twebeere anti ebintu bingi bitutwala bannange ebintu bingi omanye Lamek ndooza abaana abawala baabalabiranga n'abalenzi ng'okyali muto ne bakugamba nti ono ogenda kufumbirwa mu famire eno kati omuzuulira mu pifo naye kati omwana omuzuulira mu pifo ate ebintu bingi bimutwala omwana talina pad kyetuva tuvaayo ntugamba bannange gavumenti ebintu bino ebyabakyala kati nga pads lwaki mutemubijjako musolo kale okiraba tweyanziza nnyo njagala kukuteeraawo Karo njagala kuzzaako katono namuwonge ndyoke nzireewa mwebaza ono ne mukwano gwange agenda okusembayo namuwonge katono nnyo gwe nkomaoko gy'oli watugambye nti waliwo ebiremesezza gye twayise emiziziko egiremesezza abakyala okutuuka ku kigenderwa kye tuliko n'otuwa obutaba na information oba okuba nga tebalina mawulire ku kiki ekituufu kye balina okukola n'ogamba abamu ensimbi zigotaanya bingi n'ebiranga waliwo ensonga endala ezisobola okulemesa abakyalo beziremeseza abakyalo okukwata ku kino njagala tuve olumwawo so ensonga zo nyingi tesobola zimalayo naye era okwongerezaako ku binayogedde mu kusooka n'ekirala nti weesanga nti amalwaliro gano we gali n'abantu bano we babeera wala kubanga njagala bwe tuba twogerako eno ensonga omuntu yenna awuliriza abeere ng'akimanyi tetuli kwogera ku muntu ali privileged oba nkyogere ntya mu Luganda omuntu eyeesobola nedda mekuwene eriwo kulwanirira oba kwogerera oyo omuntu alina ensonga ennyingi ezimuziyiza nti omuntu ono embeera gy'alimu mu butuufu yeetaaga kola ki kuyambibwa kati weesanga nti omuntu ali mu kifo kya wala nnyo mu kyalo nga ne ku kyalo okwo kuliko health centre emu kati ng'alina otambula olugendo ki
luwanvu okutuuka wanafunira obujjanjabi oluvaamu n'agamba naye owaye just ka infection katondo kajja kuwona n'atagenda wesanga ng'ate ekivuddemu ekirwadde ekinene ekisingako okusinga nti oli yandibadde asobola okugenda amangu webanga health center eno oba eddwaliro lino liri kuki kumpiko n'ensonga endala gye nsobola okugamba nti oyogedde ku nsonga eriranye nti culture obuwangwa bwaffe eno tuli mu African Tradition Society kati ebintu bye tubirivingiramu kaŋŋambe ebyabwajjajjaffe kati weesanga nga waliwo embeera eziremesa abakyala okugamba nti kaŋŋende nfune ekintu kino ku health center kaŋŋambe nga Carol wagambye family planning olw'okuba obuwanga bugamba ki omukyala alina kola ki kuzaala eddiini bagamba togikwata buleki kasita ofumbirwa tandika kola ki kuzaala naye nga njagala okukakasa nti ebizibu bingi ebiri mu bakyala ebyenjawulo weesanga nti waliwo omukyala nga ye omusawo yamugamba ku mbeerayo weetaaga no spacing abaana bano oba teweetaaga kuzaala kumukumu ojja funa ki obuzibu naye olw'okubanga obuwangwa ne society gye tubeeramu abantu bajja kugamba oyamala ki eyo ebbanga yonna nga tanakola ki pressure eyo newesanga ndi omukyala agenze mu maaso n'atagondera mateeka ga musawo ate n'akola ki n'afuna obuzibu oba ontegeera bulungi so tetuliiwo kuvumirira buwangwa bwaffe oba kugamba nti omukyala takole kino oba abantu information twagala bagifune bulungi si mu bubi tebatwala ekibi ku kye twogedde pozi n'ensonga endala gye nsobola okwogerako nti okusosolebwa kuno okusosolebwa kuno nako kuleetera abakyala bano okubanga tebafuna ate abamu mwesosola mu mwennyini kituufu nnyonnyonnyo nga kastigma kali mu ffe kubanga otya n'ogamba naye kati oli gundi agenda kola atya kundaba atya oba oli anandaba atya oba ne famire zino ze tuvaamu oli ajja gamba bateekewo eyo judgment bagambe gundi n'alyoka akola bw'atyo okitegeera kati newesanga nga ebintu bino bye tuwuliriza obirowoozaamu mu mutwe ogamba owaaye kankole ki kankireke naye ng'ate wandigenze n'olaba omusawo n'ensonga okugatta kweno ensonga njagala okwogera bwe nti weesanga nti abantu wagenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi oba okufuna obuyambi atuuse walabira omusawo waliwo abantu bangi ono ayogera kino noono omusawo ayogera kiri n'amera akatengo n'atya n'agamba naye kino n'akyogera ntya ng'abantu ki bangi so kyobola baffe nga mmekuwe era mu health centers ze tubadde tukola mu programu zaffe tubadde twagala okulaba nga omuntu alaba omusawo yekka asobole omuvubuka annyonnyole bulungi omusawo mugambe wano wannuma mpulira bwenti buli kimu akimuluma akole ki akyogere bulungi so that afuna treatment ekola ki ennungi kale toyazza katukomewo 89.2 FM Ekumanduso ampuliriza oli ku Manduso dakiika tubuza 10 tuyingire essaawa 2 ez'ekiro kya leero abaana bawala bano nkyabalina bali wano bateetera twogera bigambo kankomewo nabo naye njagala kujjukiza Ryan Eyakago bakugu mu kukutikkira emigugu okuva e China Turkey ne Dubai emigugu egya groupage n'abantu sekinoomu bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byeyagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kw'ossa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi balina n'abakuvuunulira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gw'oyagala okugulako ebintu nga bakikola ku bwereere kati n'omusuubuzi beeyinoonyumirwe empeereza yaabwe tasangika basangibwa ku BBC Building Room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu eri noti 74 noti 152 351 ngaba muddo agrochemicals bajaguza emyaka 10 mu kutunda eddagala erikozesebwa mu bulimi basazeewo okuddiza ku bakasitoma baabwe
era nga kati wogula saketi 10 eza Widit awo wennyini nga bakuweerawo saketi emu ku bwereere. Widit eddagala ery'ekyomuddo era lya buweke, ate gwe ayagala eddagala ery'ekyomuddo nga ly'amazzi genda ku muddo agrochemicals weefunire muddo set, era ng'ono ali mu bipimo ebya liita era nga lijjiramu ekirabo kya pen. Kale no gwe omulimi ng'oli mu kuteekateeka nnimiro yo, genda weegulira eddagala ery'ekyomuddo erya Widit oba muddo set okuva mu muddo agrochemicals mu Container Village wansi wa Equity Bank, edduuka liri namba 13. N'amaduuka agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga osobola okusanga eddagala lino. Oyinza okubakubira ku ssimu eri noti 7 5 75 82 oba noti 772 5 75 82. Tukyayogera ku nsonga za mwana muwala n'omukyala. Nenda mwebaze kwata omuzindaalo. Enteekateeka nnyingi ziteereddwawo okulwana ku kitonde ekikazi oba ku mukyala oba omwana omuwala. Naye abamu bagamba nti abavubuka oluusi balekebwa mabega mu kubangawo oba okuteekateeka enkola zino. Lwaki kikulu nnyo mmwe okubeera ekikulu okuba ekikulu ennyo okwetaba mu kubangawo enteekateeka zino oba okuzeekenneenya review? Webale nnyo ssebo. Kati ng'omuvubuka ndabye nnyo nga amateeka era gatuleka wabweru, batuuleyo waggulu ne bakola amateeka, kati ffe abavubuka ne tugayitamu nga tetumanyi kiki kye tulina okukola. Kati abavubuka nga ffe bwe tutuula mu mateeka gano ne tutuula n'abakulembeze ne tuteesa nabo basuba bamanya ebizibu byaffe byennyini ne babigattamu ne by'abakyala abangi. Kati twagana ffe kulaba nga abavubuka nga tuli awo tutudde mwenkolaakola okukola amateeka, okulaba nga naffe waliwo atukiikirira nga muvubuka, bw'aba aveeyo mu kalangala nga muvubuka era ava kalangala nga tumulaba era mu parliament. Omanyi ebiri eno Uganda nnaku zino abavubuka mbalina abakiikirira abakise b'abavubuka mu parliament gye bali naye ngolowooza obamanyi ku disitulikiti mulinayo abakise obamanyi. Bwetwogerako omuvubuka wano Uganda, bwetwogera ku muvubuka n'ongamba omuvubuka wa myaka 35 muvubuka oba nnimbye ssebo, kubanga ffe abavubuka abamu ffe bwe tumanyi batandika ku myaka 18 ab'omu parliament baakaatuuka okimanyi tebakyali bavubuka. Sigenda kwogera bingi ku ekyo naye kati anyway ekyo tukirekera awo. Naye bali kale tugende mu maaso. Tutwogera bingi nnyo ku bintu by'enfuga n'ekyenjagala okwogera nnyo ekusinga kulaba nti omuvubuka asobola kutuula ku nkiiko ezikola amateeka ag'abavubuka oba g'ensi. Kati twagana kulaba nti omuvubuka asobola kuvaayo n'atuula just nga si kifaananyi ku kino ekifo, naye nga era ayogera akola mirimu, kubanga bategeera ffe abavubuka kyetukola kye tuyitamu mu bintu by'okwegatta ate n'ebyokuzaala nga ffe abavubuka. Era tulaba nga twagala mu budde obujja nga mekwe program ekyabavubuka tubalabe nti basobola nabo okuyimirira ne beeyogerera nga bo. Kaba omuvubuka aliko obulemu, kaba omuvubuka akola ki alina kawuka kamukenenya naye nga asobola kutuula n'agamba olaba kino kyempitamu ngenze mu ddwaliro nkimye kondomu nga taswala ate nga tadduka naye nga asobola kukola ki okukyogerako. Nekyo ki ekibatiisa okuzijjayo ng'ogenda kukuuma bulamu gwe ki ekikutiisa? Kati olaba osobola okugenda n'ogijjayo gwe? Kati nze nange ntyamu oluusi kubanga waliwo akabokisi awo we bakateeka nga bw'oyingira bw'oti mu ddwaliro n'ogenda mu ddwaliro n'ogamba nga kakutunuulira bwe kati kampe nga bantu kisi kyangu abantu bangi kale tosobola kukajjayo. Of course kati nga bwe musawo kampe of course nga bwe nsomeseddwa nsobola okukajjayo naye ate kyava government yagamba, Ministry ya Health yagamba nti twagala okulaba nti buli ddwaliro lirina kye bayita a youth responsive mulina kasonda nga abavubuka kasobola obutabeera kasonda naye ng'omuvubuka atuddeyo muvubuka munnaabwe gwe basobola okweyabiza ebizibu. Akasonda sitegeeza nti bali mu kasonda kokka naye nga mulina oba rumu eyammwe oba n'olunaku n'olunaku nalwo lusobola okubeera youth corner wawe batadde nga bwakyogera dispenser, condom dispenser, kubanga kati osobola okuteeka condom dispenser mu gundi we bagira amakerenda
abalina akawuka ka mukenenya ARVs twakirabako eggulu omwana n'atugamba ensonga lwaki tetugenda kukola ki kujjayo bupiira obwo kubanga bajja kulowooza naffe tugenze kukola ki tuli balwadde so akantu balina kabokisi balina okukajjayo ne bakateeka awalala omuvubuka wawuliramu emirembe mwebaza atya tasobola kukasa bakampe otiririra obulamu si kyangu obasanga abadokita ne bakugamba kati gwe nno kamaama ogenda kwetuusako obuzibu ng'okedde ate ffe twagala tumanyi nti ffe abavubuka waliwo naffe ebintu bye tuwulira ebintu by'okwegatta omubiri gwe gugaana n'ogamba omanyi ki kangende ngezise mupaala mukyali buto mwenyine mwepaaza atuyise enkucwa mwami Lamek leka nsooke njogereyo kagambo kamu kokka omanyi mwina obugulupu bwammwe gye mugirira eyo paka kola kino kola kiri bababuulira ne wakati mukyawulira mwami Lamek mbadde nga Corinta naakuyeyongerayo mbadde nkugamba nti ffe mu mekwe program tulaba omuvubuka holistically si muvubuka nga Corinne naye omuvubuka nga mu ngeri yonna kati kubamu akafaananyi omuvubuka ono aliko obulemu azze n'omuntu amutambuza oba alina omulemu talaba n'atuuka wali we bagira kondomu ne bagimugira nga omusawo ne yeewunya agamba namwe bakizibe mwegatta lwaki ye yajja ekintu kubanga ayina right ate yayagala okwegatta girlfriend bw'abanga yalaba lwaki yetakanona omuzibwe yayagala okwegatta kubanga ayina right buli muvubuka ayina right ogenda okkanona ku lw'obulamu bwe oba ndiko obulemu oba ndi ntya nina okunona obupiira akadde kadduka mwebaze wumba ensonga zo kankomewo gy'oli era ensonga ngenda zibumba bwe nti nze ndabira ddala nti ffe abavubuka tulina nga mekwe program kyezenga ekola etuyambako okubeera nga tusobola okweyogerera zino ensonga ne twetegerera kiki kye twagala okukola ku mubiri gwaffe mu bulamu bwaffe ne mukakkane tukakkanye buli kintu kirina ekiseera kyakyo tulabako musale pressure ffe pressure twazisala dda nawe abavubuka musale pressure ekizibu kyaffe kyekyo bemulwanirira kati maaso mujja okubisanga nti nga tukuze nga tukaddiye mupadde nnyo ne mugana ne bashuga daddy ne muleka n'emyaka gyammwe munoonya nsimbi olowooza lwaki tuleka bashuga daddy kubanga bwe tubeereyo eba bannaffe batugamba obusajja obutwera tebulina ssente kati owulira peer groups zino information zetwogerako nti abavubuka tebalina information eya sexual and reproductive health and rights era kituufu singa nabadde nkimanyi sayizi zammwe tezirina ssente bweziri nongamba obuvubuka sayizi yammwe sente tebuzirina kati nemugenda kubali abakulu kati olaba ffe abavuga zi prado kati gwe laba omuvubuka laba omuvubuka kati ali kaberebere kati omuvubuka ali kaberebere w'omugamba nti nze nvudde Kampala katugambe kati nze mwebazi nvudde Kampala ngenze kaberebere ansanze mugambye omanyi nyina kidadi kyange eno naye sinti kyekituufu naye waali ayinza okuba nga alina omusajja ate amulabirira ate asobola mukola ki kumutegeera neera information eno nsinga yabadde ategedde balina bubaka butuufu yandibadde amanyi nti ne Corinne omwebazi ne bwava Kampala nga ngamba kino nze nsobola kukola kino era nembeera social media ye musomesa wammwe omukulu aboonoonye basenga abamwe tebakyalina budde bwe batuuza kubalungamya ekyo nakyo kibatutte abazadde tebakyalina budde bwammwe babeera mu kunoonya nsimbi ate social media ndowooza yetuyambyeko nnyo ate okuzibuka amaaso kubanga edda wali oyagala kugenda nnyo mu ddwaliro ogambe nti kangene mwene eddwaliro kale nfuneyo akapiira naye kati gwogenda ku social media nogamba naye akapiira nsobola kajja wange masindi guli Kampala omanyi wogenda Kampala bajja kutunuulira omwana kimye ki oba kimye eddagala kati kyokola ogenda ku social media yo n'obuuzera where location ndaga oba wabeerako ne app obwo obeerako n'okakola request ate naku zino obimanyi bijumi yabiki oba otudde okamba kakuleetera kitegeera kati yo social media sigenda ginenya kujjako waliwo abantu era bagikozesa anti waliwo abantu era bagikozesa obubi naye yo mu bulungi bwayo
esobola kutugattako ekintu ky'amaanyi ebagaseko ekyo kyo kituufu mulembe gwa digital ebagaseko ne kuliko abagiyambisiza abaana bawala mwambadde bubi ku social media noga nti ono alina abazadde oba talina nedda yetega agira bwati ate ekintu ky'okwambala ate nze sitwa nakyogerako kubanga saawa zino era engeri gye nyambaddemu ka damage gwe mulembe gwaffe kati omuntu alina eddembe lye omuvubuka okugamba nti nze leero nsazeewo kwambala ka blouse nova ewaka nga nawe bweta n'okwetunulako nyinza okwambala jaketi ng'obudde bunyogoga nga nze mpulira ki ebbugumu nga lwaki sigijjaamu noli mulekere munda kabbebi muleke eddembe lye ekundiriri bweru muleke wasalawo nga balageko katono ku kundi talaga mmwe awo ng'ate onenyoyi yeesanyusa omubiri gwe kiki kyawulira nga yakola ki kwe kuseeguka okwo kwe muliko kati si kweko kwe kuseeguka n'okwononeka kwe muliko wotunira mu section reproductive health and rights eyo gye bayita right yeddembe lyammwe museeguke yeddembe lyammwe mwambala obumiimo si kwambala bubi mapu ya Uganda yonanga buli wita bagira si mapu ebeera wabweru era nga we tuli wano sisuubira nti waliwo omuwalaze wano nga yambadde nneka si by the way abasajja oluusi ababasa mu bufunda mu mubateeka mu bikemo mu nnyambala yammwe mu neeyisa zammwe n'ebirala tosobola kungamba nti omusajja nti kubanga gwolabye omutukema nedda mukwano temuli byakukema nze bwekulaba ng'otibudinga bani kalo njagala ogambe lama omunnyonnyole kubanga kiri ku ggwe ng'omuntu eba choice yo nti ggwe osazeewo okukwata akaana tulina maama ali wano nga tumbawumba ensonga zino kuba kati ye abakirako mu myaka ddala naawe owagira abaana abawala tugeze tutandikidde ku kyennyambala ave mu nju nga naawe omuzadde otya okumutunula kwadde nga abazadde temukyafaayo obuzibu bwe tulina ebiseera ebisinga twalema okusoma emibiri gyaffe kakati bwe tuli bwoli gwe ng'omusajja olowooza nange omukazi bwendi nze bwendi ng'omukazi omukulu ndowooza n'omuvubuka omuwala aweza emyaka 18 naye bwali kakati singa twemanya emibiri gyaffe oba ne tujjukirako nga bwe twali nemujjukira n'emyaka gyammwe yes kakati mu butonde bw'omuntu oba mu butonde bw'omukazi omukazi yenna bw'aba akula ffe abantu omukazi aliwo ku attractinga kimuli muri bimuli gye tuli kakati gwe omusajja oliwo kubeera ng'osikirizibwa era omukyalo ono ye mu bwongo bwe oba omwana ono omuwala ye mu bwongo bwe mulimu nti nyina okwambala bwe nti ndabike eki ndabike bulungi era abawala abatalabika bulungi mutera nnyo n'obbayita baki nagundi mutandika n'obbeevuma mukyala nakamati nakamya waliwo okulabika obulungi okwambala okulabika obulungi n'okwambala okwetega byanjawulo ekigambo kino okwetegamwe mu kireese omukazi yenna mu butonde bwe abakugu abatusingako bakiteekawo nti omukyala yenna bw'aba akuze ng'ali mukula ali mu budde obwo ateekeddwa okukola ebisanyusa opposite sex. Kankubuza ekibuuzo. Omwana omuwala n'atambula nga yambadde kamini kali eno waggulu nga n'ennika atambula ogiregako no yera aba yambadde bulungi omugere sikiriza. Kakati olaba omwana ono omuwala aba akola ekiri mu myaka gye n'obwongo bwe kye bumutuma. Kati gwe ng'omusajja omulimu gwo Katonda gwe yakuteeka ku nsi ku protectinga. You were protector. Oyambadde gundi nika zigendera bweru. You were protector, you have to act as a protector kubanga kikuweebwa Katonda. Kati omwana ono bw'oba omusanze tomutuusaako buliisa maanyi yali mukola obwongo bwe katuge biologically oba scientifically ng'omuwala kyalina okukola. Takutumye mukwata oba mugambako muzeeyo abaana bawala ku byoto era abawala bali ku byoto mubatuuze mubabuulirire basenga mukole omulimu gwammwe abazadde mukole omulimu gwammwe kituufu mu maka mangi abazadde basula obuvunanyizibwa kubanga nakamya omwana ava atye wakaawo nga gwe maama naye nga atambula nika ziri bweru gwe nawe omuzadde noga ati muneegya emyaka. Kati kankubulire kino naawe kennyini olina baganda babawala naye nga tewabalabako nawaka nga bavaawo n'obuntu obwo era nange kennyini wange waka nze ndi wano sivangako waka nga nyambadde bubi n'ennyambala n'enfuluma era maama ngana
fe nze mpale nza njambadde bukulu nga siri waka kuba kitange yangamba toyamba wano otoyigenda kwambalirawo mpale nga ne bwakusanga mu kuba gadda ne wamuzisi bunya ate ngo jambalidde mu nsiko yambale mpale no wamuzisi bunya okiraba naye nga kye kinkoze ekyo emyaka gyange n'obutonde bwange ng'omuwala nteekeddwa kubanga nteekeddwa ekyo kye kyantonderwa nyina okwambala okulaba nti nnyumye era nsanyusa opposite what ate nze nyinza okuba nti sikirowooza nti nkikola naye nga mu butonde mba nkikola kati gwe omusajja omulimu gwo to give me protection ati n'omusajja wajangaga nti abeera mukyamu abeera mukyamu kakwese eki mu buli kati omusajja labayo omwami Lameka omusajja abeera wa ddembe okuŋŋambako nze mbeera n'eddembe okugaana ate bakyagaana oba tebakyagaana bano katukomewo apuliza tovaawo 89.2 FM likumanduso mpulirizo likumanduso mu dakiika si nnyingi ngenda kuta amasimu gonga laba gaaka ngenda kugata naye njagala kujjukiza nti olina ssente z'osuubira okufuna oyagala kugaziya bizinensi yo oba weetaaga ssente kutuukiriza birooto byo bisoboka ne platinum credit nyiga *249# oteekewo okusabako platinum credit wetuli okulaba nga otuukiriza ebirooto byo okumanya ebisingawo kyalira amatabi gaabwe oba kuba ku nooti 2 3 5 platinum credit there when you need us nekujjukiza nti banafa ba Gazania baga nti buli muntu osaanidde okubeera n'amakaaga ageyagaza Gazania States bategekedde states omuli paloti ennungi mu bipimo bya 5 ku 10 mu bifo eby'enjawulo ate nga n'ebisale bisoboka bategeera enfuna y'abakasitoma baabwe era ne babateerawo n'ensasula esoboka bateesa ne mukwatagana ku nsasula ebakolera va mu bupangisa of Landlord wene Gazania States Limited wali kwa Kamwes Plaza ku Gayaza Road wefune plot yonnaabo abagala wagazi balinawo nga yekaziwera balina kijabijjo futi 5 ku 10 milioni 40 nakasajja 5 ku 10 milioni 25 ngokonjerwa 5 ku 10 milioni 16 na kifuma 5 ku 10 milioni 13 ziba masaba Mukono Njeru Road ya 5 ku 10 milioni 8 Lugasa Mukono Njeru Road ya 5 ku 10 milioni 8 Sugu Mukono Njeru Road ya 5 ku 10 milioni 8 yika 10 ekasanje bukade rukaga mu 5 ate bali nawe yika 10 machindu Mukono Njeru Road bukade 3 mu 5 ebisingawo kuba ku noti 75 58 7 7 oba noti 7 58 7 7 gwenno omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisomoza bingi nnyo okugeza nga embeera y'obudde omuli embi ey'ekyeya enkuba ennyingi ennyo ate n'ekibuyaga biyinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo okwewola ssente mu bbanka n'oziteeka mu bulimi oba obulunzi naye olw'ebizibu ebiteebereka ssente zo ne zifiirayo n'ebirala ebizibu bino nno n'ebirala bingi osobola okubivunuka singa ofuna insurance ey'obulimi n'obulunzi agriculture insurance gavumenti ya Uganda etaddeko enkola oba etaddewo enkola eri abalimi n'abalunzi mu bayinza okuyita okufuna insurance eno mu bwangu ddala era nga bakusasulirako omutemwa munene tuukirira insurance company yonna ekuli okumpi webuze ku nkola ya agriculture loan ya agriculture insurance osobole okukola okusalawo okutuufu obubaka buno bukutuusibwako insurance training college of Uganda amasimu gaaka naye ngenda kugenda mu masimu wetukomye ku debate eri abamasimu bagenda okutandikira bagenda okwanukulira ne kati njagala kubuza ekibuuzo nga kimu bibiri eri nakamyono enteekateeka nnyingi ziteereddwawo enteekateeka nnyingi ziteereddwawo naye tulowooza era tukkiriza nti nnyingi ziyambye abakyala ekyo okkiriziganya nange okutumbula embeera z'abakyala nga zirwazo gamba nti ene tukutteko nyere tunywezezza oluvannyuma lw'ekibuuzo ekyo tugenda kwegatta ku bamasimu gaaka naye abamasimu muninde mu katono nzija gye muli okusingira ddala enteekateeka eziteereddwawo ye family planning eyambye ku bakyala eyambye nnyo abakyala programu eyo nti waliwo n'ebitongole nga UN ebivuddeyo ne bijja biyamba abakyala n'osanga nga abakyala oba abawala naddala abali mu myaka egizaala nti basobola okuba nti bafuna butereevu oba batuuka bulungi kusobola okufuna eddagala lye tumira eriziyiza okufuna embuto
ate era waliwo n'enkola endala eteereddwawo eyamba ku bakyala singa oba weegase n'omuntu nga tokola ki tomwekakasa bulungi osobola okugenda n'ofuna eddagala erisobola okuziyiza olubuto ate erisobola n'okuziyiza obulwadde. Twegamba abakyala bayambiddwako ddala mpozi ate n'okuzaala. Kaakati abakyala abali mu myaka egizaala bafuna akayiso aka tetanus. Ate era bwe bamala okufuna akayiso ako mpozi ate n'abavubuka abaweze ate nakuweza myaka 15 18 oba batane bakutandika genda mu bikolwa bya kwegatta nabo bagira bakola ki batandika okugemebwa obulwadde obwa kansa akwata omumwa gwa nabaana. Okay. Kaakati abakyala bano nga bamaze okufuna embuto balabirirwa era mu malwaliro tubalabanga babawa n'obutimba obw'ensiri wamu n'eddagala erizzaamu omusaayi mu mibiri gyabwe ne balabirirwa bulungi era n'okutuuka okuzaala. Weewaawo nti waliwo obuzibuzibu obuliwo mu Uganda nti amalwaliro matono naddala mu byalo eyo bino byenjogerako bikola wano mu kibuga naye mu byalo eyo amalwaliro matono era osanga omukyala nga bambi teyali etaaze kufuna mangu lubuto naye nga alufuna kubanga okuva gy'abeera okutuuka ku ddwaliro okukansolingibwa kubanga okufuna family planning wabeerayo ne counseling oba okubudaabudibwa okubuulirwa nti wali bali tofuna budde buno lubuto walikoze bwoti oba kale lufune onookola bwoti ne bwoti. Kaakati abakyala abo abali mu byalo eno tebakola ki tebafuna kwogerezeganya okwo n'abasawo ate era ne weesanga nga tebafunye na ddagala eryo. Kaakati ekyo kireese nnyo obuzibu kireese nnyo obuzibu kaakati ne weesanga nga abakyala bangi olumu bafuna embuto ne bavaamu nga bafunye ate bambi obuzibu ku nabaana zaabwe olw'okuzaala ennyo. Kale mpozi n'ekirala ekiteekeddwayo kakati abakyala baweereddwa bagezezzaako gavumenti egezezzaako okulabanga n'ebitongole ebyannakyewa bigezezzaako okulabanga wabaawo amateeka wabaawo amateeka agafuga akugamba agasobola okuyambako abakyala okuba n'obwannannyini ku ttaka era tubawulidde ng'abakyala bavaayo nabo ne beerwanirira naddala ng'abaami baabwe bamaze okufa abakyala tubawulira nga bagobwa ku mataka naye kakati bavuddeyo ne beerwanirira ne basobola okuba n'obwannannyini ku ttaka babasomeseza ku byokwegatta abaana bawala bano kakiwulira be bakafulu ate era mwami Lameka kikulu nnyo okusomesa omwana omuwala ku misomo egy'okwegatta n'amanya bulungi kubanga omwana ono omuwala yensi ensi kwetandikira omwana ono omuwala yensi kakati kyova olaba nti n'abedda omwana ono olwatandikanga okufuna amabeere bamanyirawo nti omwana ono kati essaawa zino wakuteekateekebwa kubanga omwana ono tukkiriza abakugu batugamba nti omwana atandika okuwulira ng'ali mu lubuto lwa nnyina ng'alina wiikisi 3 kakati bw'aba atandika okuwulira mu lubuto lwa nnyina ng'alina wiikisi 3 kitegeeza nti omwana ono bw'abanga teyalabirirwa bulungi nga teyasomesebwa bulungi ono omwana omuwala kitegeeza n'omwana gwagenda okuzaala agenda kuba ali awo bwatyo so singa abakyala babya tebalabiriddwa tufuna obuzibu mu nsi yonna tusobola okufuna obuzibu kubanga abakyala be basalawo eggwanga lifaanane litya oba terifaanana litya kiva ku mukyala. Kakati ekirala mwami Lameka nga bwe nkugambye nti nno nze yatandikawo ekibiina kya Entebbe Women Forum tuyina program eriwo eyogenda nga tulabanga kubanga buli mwezi ogwokusatu tubaayo ne dina ng'abakyala b'Entebbe Women Forum ne twesisinkana ne twebuuzaako ne tunyumyamu kakati ku guno omulundi twakikoze bulala community based initiative kakati twakikoze bulala twataddewo dina
nga kwe kulina okufundraisinga pads. Okay. Kubanga tukimanyi bulungi nti abawala gye bali eyo nga tasobola gula pad ya 13. Dina yaddi. Dina yanga 29 mwezi ki? Omwezi guno. Wennyini egenda kubeera ku Kitinda Beach. Kitinda Beach. Eje egenda okubeera. Esangibwa Kitinda. Kitinda esangibwa Ntebe. Okay. Essebo. Sente meka. Mitwalo 3 n'ekitundu. Kuliko fish. Byonna bijja kubaako. Okay. Kaakati abawala abamu tebakkiriza nti mu bitundu nga Ntebe wali abawala bali vulnerable bo abawala abateesobola. Okay. Abawala gye bali abateesobola bayitirivu nnyo olw'ensonga nti omuzadde alowooza oggula paadi y'omwana ng'ate talina nva. Nolekya abantu bayita bajje. Kaakati abantu mbayita bajje babeerewo. Tusonde sente za pads. Okujja kyetaagisa kyasanga wa tiketi ye n'abaweesa tu. Asobola okunkontaktinga. Ku simu ki? Ku simu 774 25 90 18. Jogere mu Luganda. 077 25 9 18. Katujje. CBS wanje. Lameka. Esebo. Sebo nkulamusizaako Sebo. Esebo. Amanya bampita Sebunje Umaru. Sebo ngapangala mu kibuga ky'Isanga lya Jerias Lukwago era nva mu kibiina kya Democratic Party. Nenze Lameka maama oyo ate yanneewunyisizza. Kati maama wova no supporting nti omwana omuwala ayambala emmini nga n'empale y'omundu erabika. Ate abakazi n'omusinza okuleeta obuzibu mu nsi eno. Lwaki? Olero maama obeera mu myaka 45 oyambadde emmini n'empale y'omundu erabika. Ne muwala wayambadde emmini empale y'omundu erabika. Ebyo byonna kati mu Busiraamu butugamba nti omuntu yenna bwe weejaajanja n'omubiri gwo oba ogufudde nga tegujja kutunulikako. Kakati n'olw'ensonga eyo nze nenya nnyo gavumenti eno eyaleeta eddembe eyawa abakazi olw'okubanga yeetunuulidde akalu ate ne kitayamba munnansi ne munnayuganda olw'engamba Kimwanyi Museveni ebyo naye abikoze. Wanje? Bale kuweereza mukulu Lameka. Esebo. Enyondo Robert Muvakochi mwogezi wa media callers. Nyina ensonga bbiri nve ku muzindaalo ku lw'omukyalo oyo. Ensonga esooka nti okiraba otya kubanga nadzi guno nga taata mukulu Lameka gw'okimanyi omwana okufunira olubuto ewaka nga taata waali kizibu nnyo kimuyisa bubi. Ate basenga ffe bano abaana baffe gye twali badde tubasindika basenga abaabo ennaku zino si birungi mukimanyi bulungi. Kati tunaakola tutya kubanga gweyagadde abaana abo tubatendeke abantu abo tunaakola tutya omwana wange afunire olubuto nze nga taata ndi awo babatendeka kufuna mbuto ate munaye bw'oda omutendeka mu by'okugendamu olowooza Lameka ekiddako kiki? Ewa ssenga tebafunanga kutendekebwako mu nsonga za mukwano edda. Baatendekebwanga ssenga yafunanga engeri gy'akuuma ebintu ebyo n'ebyama mukulu Lameka. Naye maliriza na kino waliwo abantu Sebo oba tubayite basedduvuddo maama mugenda kikola mutya abantu bano ab'obulemu ndoza n'abalalu kwebali. Waliwo abantu Sebo kagenderere mukulu Lameka n'abatuwuliriza abazaala mu balalu omwana aba akulakulamu bw'ati bwe bamuddusa naye era nga oddamu ogenda okulaba omulalu oyo alina olubuto ng'era omulala bamuggyako omwana we. Abantu abo mugenda bakola batya abazaala mu balalu kikagenderere. Ze Muvakochi. Wanje? Sebo. Esebo. Obe Sheikh Mugenyi asooka. Eshe. Nkulamusizza ne munnantebe oyo. Nange ntyo. Naye nange ntiddemu ng'omuwalimu era ngenda kukulaba kanoni enkolopeyo tujja kukyalira. Lameka nkulamusizza. Esebo. Ne bawala bange abo. Naye mu nsi muno ndowooza buli muntu akaayane rights ze ogutali musango. Tuddeyo ffenna tumanye nga Kalule bwe yagala okuyisa obulungi. Nga mwanyinaze Nakame bwayagala omuyisa obulungi n'abalala gw'ova Ntebe wano mu grade B tuyina abasawo naye abasawo abo si babi baana balungi naye baana bato naye Kalule ng'oyogeddeku n'abasajja abakulu myaka 7-6 tibagala genda mu ddwaliro manyi kibagaana ogenda n'abakyala akakaana nkalaga ekizibu kyange okitegeera bulungi. Okay. Kati abantu abo nabo omusingana mu butuufu nga mukyala mukulu musajja mukulu myaka 6-7 wallahi nga alemedde ekabaale alemedde bunono alemedde ekabaale aganye okugenda okubanga baana bano baana bato temuli mu basajja bakulu banne wanagamba nti Kalule okujja olabe omanyi bwe ngenda mu kufuuyisa omusolo okukola bwe guti ne bwe guti ne bana abaana abawala
the rights zabo zibakayanira naye ekikulu mu byonna obagambye ekigambo tuddeyo ku byoto gwe bw'ogamba nti wa mwami ewakitaawo kalule ewakitaawo kibirige embali yakyamawo kituufu okujjako ng'amaze kufa n'omwana tetuli basomesa abafu abaana nti beebikkirira abafu abasiraamu byokola byonna obikola tetuliiwo naye ng'efe waka tukuteesereze so bannyinaze mbagamba niwe munaakalina tusezenkanawa muddeeyo kaluleze nti ku ssomero ogenda ne mubeera ku viddi omukyala najja ngamba ntandikirewa omwana gwaza okukyalira kati mwenna so nkutegeeza mwanyinaze nakamya kozi gy'oliko tujja kuwagira kiteera tujja kujja naye abaana tubazeeyo tubateeketeeke bana ab'okuyamba bo tubayambe naye nabo tubateeketeeke inshallah eggwanga lijja kutereera nze mugenyi asooka wanje hello enyabo lame kawe bali kuweereza enyabo nawe okuliriza ono maama afuse nateete obwedda ndi ku pulogulaamu nga mpuliriza ebitabo bye boogedde naddala abaana ab'obuwala siraba we gatirako omwana ow'obuwala kuleka okwongera omunnyika ogenze n'obuuza ekibuuzo nti lwaki tebakyalunda ab'ennaku zino ng'edda kyabangawo omuwala omu n'agamba mbw anti oba oteesinga omubiri naye mukwano fe abaalundanga mpaka myaka ameka baasanganga 60 mu nfu balema kwonooneka n'ekirala meka nzina nenyanganya abasajja bano abakulu abakadde abadda ku bawala abato naye kati sikyabanenya kubanga abawala bennyini be babeetega gw'omwana omuwala n'otambula nga n'empaleyo eri kungulu olw'okuba maama wakula bulungi nedda si we kiri era n'omusajja ne bw'aba wakwagala tojja kufuna bufumbo bwavunaanyizibwa ng'ebintu byo lwaki baabituuma byakyama ng'ate gwe obitambuliza mu lukale kati n'olwekyo tusaba okusinga okugamba waddembe okola kyayagala nakola bw'ati kati nga ffe bamaama omuzadde atuuka alemeka n'alemererwa ng'agezezzaako katulowooza nti abakyala ngaawo basobola otuyamba n'ogamba mukwano nyamba ku mwana wange n'onaamunyambako otya ng'owagira okutambuliza empale wabweru ng'owagira okuba nti omwana ne bw'atalunda aba tesinga mubiri gw'ebyawa webale kuweereza lameka wanje esebo gyoli etumba sebo akati abakyala bamalamusiza niye bamanye ekizibu ekiri mu maka obufumbo kasita buvaamu abakyala omusajja n'omukazi omwala ogenda kwogera otya n'omwana wo obuwala kubanga abakyala b'ennaku zino ate nadduka wanje esebo nawale kuweereza baaba esebo yenze munagomba mukwagira nika voli stage wano ekirinnya nameka abakyala abo nze mpulira bongerera ddala ge bayita akasunda bbaasi okwongera okuwaana abaana abawala bambali bubi nze ndabira ddala abaana abawala be bakema abasajja kati lameka omuwala bakuyitako nga yambadde bubi yambadde akantu amabeere gali bweru empale eri bweru omusajja naye muntu guli muzigo tolina guliraanya sigira abaana abawala batuuseemu sewo wanje lameka nkulamusiza nnyo esebo the President Media Callers Association atwere buhane ku Namugongo State ekisokera ddala mukulu lameka nga mudduka budusi kale amasimu go gakyayaka naye akadde kadduse sijja kugamalayo ne bonaagakwata mpaka ssaawa 3 tegajja kuggwayo naye kale katuumulemu 89.2 FM oli ku Manduso ampuliriza oli ku Manduso dakiika zidduka nno naye njagala tuwumbewumbe kati ab'amasimu bambi musanyu sigenda kukomawo wadde nga gakyayaka nnyo njagala kujjukiza Uganda Technology and Management University eyita abayizi okwewandiisa mu May 2024 intake balina courses ku mitendera gya bachelors, masters ne PhD mu computing, engineering, humanities wamu ne social sciences ng'essira mu social sciences riri ku monitoring and evaluation. Ku utamu omuyizi asobola okusoma ng'ayita ku mutimbagano wamu ne lecture room. Kino nno kikusobozesa okusoma nga bw'okola emirimu gyo. Uganda Technology and Management University esinga mu kusomesa courses za teknologiya wamu ne management mu kitundu kyo. Apply now oba wewandise kati ng'oyita ku admissions@utamu.sc.ug admissions@utamu.sc.ug ku kampasi zaabwe ez'ebugolobi n'ekkungu. Essimu kw'okuba eri noti 75 not 59 97 36 oba not 78 not 24 99 42
ne kujukiza nti wano ku Forest Resort Rweza omulimu gwaffe kukakasa nti buli kaseera kofuna kayoyoteddwa gwe omugenyi waffe osobola okufuna ekisinga n'empeereza yaffe eyesimisa era ngeri ku mutindo gwa nsi yonna tukukakasa nti okujja kwe tekuba kukyala kwokka wabula luba lugendo olukutuusa ku bbino ly'okwesiima sisimuka ng'otunula ku butonde obwetolodde ebisolo byaffe byoyoteddwa era ebijjudde kalonda yenna ow'omulembe agenderedde okukuwa emirembe n'essanyu ng'akawuwo bwe kakufubwako mu gardens zaffe ezijjudde obutonde funa ekyokulya ekiwoomu okuzaama ekiteekeddwateekeddwa abafumbi baffe abakugu mu kufumba emmere eya buli kika tulina kids park omwana wazannyira swimming pool eby'omulembe ddala kakkana ng'owuliriza amaloboozi amaseneekerevu buli lwakutaano ku live band era nga mwattu tubeera n'omuyimbi ow'enjawulo n'olwaleero kitokota si kisaanikire ffe wano ku Forest Resort Rweza tuweereza buli muntu yenna mu kiti kyo tukyalireko ku kibanja kyaffe www.forestscaperesort.com www.forestscaperesort.com osobola okubuukinga kati ojja otwegatteko The Forest Resort Rweza tusangibwa Rweza ku Entebbe Road nga tunatuuka ku mafuta ga gaazi oba ngodda ekajjansi tukujukiza nti ku Forest Resort Rweza toli mugenyi kyokka wabula oli kitundu ku lugero lwaffe olw'okwesiima essimu eri noti 7 521 995 oba noti 778 332 486 akadde kaweddeyo katugenda mu kusiibula kantandikire kalunyi tandise naawe obadde nano kyotereza byonna nga tusiibule banange tweyanziza nnyo tweyanzeege abawuliriza baffe abalungi era nga omulamwa gwaffe gwe tubaddeko bannange gwakulaba nti abakyala bavuddeyo biki bye tukoze ng'ebitongole obanga nga Uganda okulaba nti n'omukyala avuddeyo okulaba nti yeegasse mu nkulaakulana naye nga programu eno bannange tusomesa ku by'obulamu n'okulaba nti omukyala ono afuna empeereza ez'enjawulo ku ddwaliro nga bwe tuzanjudde eza family planning ng'ate asobola okwesalirawo ng'omukyala oba omuwala kubanga nga bwe tugambye omubiri gugwe so mba nange nnyina okusalawo oba okutekinga decision baana bameka benjagala mu family planning method kije ngenda okukozesa bwe mba njagala okugenda okufuna antenatal services nzifunirawa so lyeri eddembe lyetwogerako nti omwana ono omuwala n'omukyala basobola okusalawo bwe tuba tukoze ffenna ssente nga omwami n'omukyala tutule wamu ng'omwami n'omukyala okulaba nti essente zino tuziplaningidde babiri sinti nze nalima bulungi then ekiseera kituuke essente nzikuwera mek mbugwasalawo kubanga gwe mutwe gwe gwaki gwa maka naye ffenna tulabye tutya nti tuteesa ng'omwami n'omukyala kyekyo twagala okulaba mu nsi yaffe kale mundabira omwami nja mukulabira ssebo kale mwebaze giseo ng'osibula batuuliriza yes kyenjagala okugamba ekitono nti omwana era asigala mwana oba omuvubuka asigala muvubuka ne bw'omusomesa buli kimu kyonna ffe waffe gye nva bagamba omwana n'ozaala omubiri tokuzaala mutima ozaala omubiri tozaala mutima gw'omuntu so ekituffe ng'abavubuka kye tugezaako kukola nti engeri gye tutazadde mutima na mutwe na bwongo katweyambe okukendeeza ku bino ebintu ebimu ebitutuukako twesomese tuyigiriziganye ngaffe sinti nti kubanga omwana omwegambye munange yambala bwota ajja kukikola nedda bwe mwakikola mu myaka egyo naye nga bwolaba social media nga bweri yakyuka kati kyolina kugamba kati mwana wo engeri gyakwerinda mu guno omulembe ate kye tuliko ng'abavubuka omulembe tukkirize gwajja tugukwate nga bwe guli tukkiriza era tugenda kubeera nga tulaba mukenenya nga yeeyongera embuto abaana abalina embuto abato ng'era bweyongera kubanga tukyagamba kino kyama kuliko omuntu omu yaŋŋamba nti mu nsi z'abatusingako omwana bamusomesa ebyomukwano gwe tuyita sex education kuva ku myaka 5-6 ne bamubuuza ebibuuzo ebizito bye tulaba ng'ebizito mu buwangwa bwaffe
ne bajjanga bamuyigiriza bono tuka ku myaka bwegiti ojja kulaba enkyukakyuka eno bwegituka nti enkyukakyukeze naye kino tokitandika kino kirindeko ojja kukitandika ku myaka bwegiti omwana nakulanga buli kimu akimanyi n'agenda mpaka ku myaka gy'ateekeddwa okubaako byatandika okukola ng'agituuseeko ne wano oluusi ffe abazadde tutya nakigamba nti omwana kati omwana bw'agenda mu peer groups oba obukundi bwabwe ne batandika okumugamba kino nga bamuwa information kati enfu omwana n'agenda n'agezesa ebifu ne bamuwadde okukakana afunye olubuto afunye siriimu so singa omuzadde wali mwerufu gy'ali n'omuganda enkyukakyukeze gikwate bwoti enegenda kujja gyerinde bwoti wano kijja kujja kyerinde bwoti okwambala kw'omuwala tekuleeta mbuto okwambala kw'omuwala nedda tekuleeta mukenenya kyenjagala okutegeeza nti omwana kasita oba omunyonyodde nti oba ogenda kwegatta kossa akapiira oba yambadde jini oba yambadde mini ogenda kundalula nedda sigenda kulalula kyekituufu omwana kumuyigiriza engeri gy'alina okwekuuma kale tweyanziza kyekisinga ebale nnyo ssebo mwebaze kale tweyanziza nakamya wangi ssebo ekigambo ekisembayo neyanziza nnyo ssebo omwami Lameka neyanzeege mpozi ekigambo kyange ekisembayo nja kusaba abantu bakyuse ku ndowooza yaabwe mindset ekyuke ku bintu bino tulekeraawo ebintu bino bizze kakati weebiri social media ezze eddanga tubeera wano ne twogera nga bw'owulidde olina nti nazzi kuno naye era omwana era omuwala ne bwe mu biseera ebyokwambala embugo teyayambalanga yenna neyeebikka era olubugo lwe yalwesibanga ne lukoma muno waggulu w'amabeere ekyali kiraga nti yoyo omuwala omuto n'abikka amabeere neno wansi n'abikka bulungi mikono nga gye gisigala ebweru nene ekifuba nga kisigala ebweru kakati tuba tulina okumanya nti obutonde weebuli obutonde busigaddewo ensi ekyuse kati tuyina okubeera mu nsi eno ne tuadaputinga omuzungu kyayita okuadaputinga ne tutambula n'eyo embeera eriwo ne tumanya nti kati yeno embeera ezze yeeriwo guno omulembe tegukyalinga guli ogw'abajjajjaffe omuwala tulina omufunira omusajja mwana waffe akuze tulina omufunira omusajja okiraba ate era nga n'oyo omwana eyalinga akuze era tebwamwambazanga ne bamubikka yenna era yayambalanga n'akoma muno okusobola okufuna omusajja omutuufu anaamwegomba kakati n'ekirala kye tuba tumanya nti omulembe kituufu gukyuse abaana bano abawala still bagenda mu nsonga nga batuusizza ebiseera ebigenda mu nsonga kakati luli twagendanga mu basenga batusindikanga mu basenga naye nze nzijukira maama wange yeyambuulira nambuulira nti omusaayi gujja kujja bwekiti ne bwekiti era ogenda kukola bwoti ne bwoti era nja kumbuulira nambuulira mulundi ogusooka tojja kumbuulira negundi ekola ki n'ennaku z'ogenzeemu ezisooka nzimanye kakati ekirala kyenjagala okusaba bannayuganda nti abasajja basigale nga baprotectinga abakyala katonda kyekyo kyatondebwa n'abakyala tukkirize nti bimuli era byo birina kusigala nga bimuli era nensaba Fentebe Women Forum omusomo gundi eno gye twategese fundraising pads 29 awo siwe tugenda okukoma ekitinda beach siwe tugenda okukoma tugenda mu maaso nga tufundraising pads zino tuzituuse ku mwana asembayo kubanga tukkiriza nti kwolwo olunaku ezo tujja okufuna ziyinza okuba nga tezijja kumala kakati mu maaso awo tujja kuba era tubeera n'omusomo gw'abaana abawala bonna we tujja okugabira pads zaffe toyanziza nnyo tuyanzige mukyala Nakamya amuwonge fundikira so ngafundikira mwami Lameka njagala okugamba nti bwe twali tutandika programu eno waliwo ebintu bye twalaba nga bijja kubanga barriers oba nkyogere bwentyo emiziziko ng'ebimu ku nsonga eyo kwe kubanga abantu tebategedde ki kye tuleese omuntu osobola omunnyonnyola ky'omunnyonnyodde n'akitegeera nga bw'ayagadde oba onfuna bulungi bw'otuuka ku message eno eya sexual and reproductive health and rights abantu abasinga batwalako kapaati kali aka sexual kokka bwe buzibu bwe tusinga okukola ki okusanga newesanga ng'omuntu eno topic
nene nnyo erimu ne gender based violence, okulwana mu maka, erimu gender equality, erimu menstrual hygiene, family planning, antenatal services, oba nfuna bulungi. Naye obuzibu bwe tusinga okusanga ti bw'otujogerako bwe tuti bwe papa ng'abantu bagitwalira mweri ango gye tuba tutategeezezza. Era nga kyensinga okusaba abantu nti tusome tumanye kye twogerako tubeere informed. Okitegeera nti bw'oba oyogera ku kintu obeere ng'omanyi kiki kyokola ki kyoyogerako. Kale nkusiibudde Katonda kuume. Ampuliriza programu bwetu bwetambudde, nsonga z'abavubuka ebigambo byebyo ffe tubyogedde, naye abazadde mukolo gwammwe, abaana nammwe mwennyini mukolo gwammwe, abasajja amaddu gakendeere nammwe mukolo gwammwe mu butuufu bwagwo, abakulembeze mukolo gwammwe. Buli omulima olubimbi lwo tujja kubaako bye twongera okutereeza. Waliwo akayimba kano, buli muzadde alina omwana omuwala muteeke ku radio akawulire. Ffe we twakuliranga bwe buyimba abazadde bwe batuteerangamu, omwana n'akawuliriza n'ajjamu ekyokuyiga. Ne kati mubeera mu oba buyimba kibuno obwa mu bwennaku zino. Kale kano kankabalekeremu k'abaana bawala mukawulirizeeko ffe mugye ekyenda eyo gye twawulirizanga. Kale alina kaayogedde wano ne sijja kaatula. Mbagaliza ekire kirungi, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.